Wino omukambwe azuuse ku Pastor Bugingo kw'ogasse ne Susan Makula ng'ayina maaso awakatami ngenda kuba nkakuwa. Ate ye omukyala Zubeda Byantalo gaakaaba gaakomba nsonga ki ngenda kubeera nga nago nkakuwa butereevu maaso awo. Apas naye atabukidde Acidic Vocals ne Mudra nago ngenda kubeera nga ate butereevu nga kutuusaako mu maaso awo. Butereevu mwasuze mutya, mugamba mutya, kansubire muli bulungi. Mbaaniriza ku Jika Media, mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Subscribinga gwatanaba ku subscribinga, likinga video eno n'endowoozayo osobola oginteera butereevu mu comment section. Tutandise n'amawulire aga Pastor Bugingo kw'ogasse ne Susan Makula. Waliwo video gye ngenda okulaga naye nga tunaba kulaba video eno nyongera okujjukiza nti video eno si ya mukutu gwaffe guno ogwa Jika Media. Wabula zino video tuzikwata ne tuzijja ku mikutu egy'enjawulo ne tugikutuusako wano ku Jika Media ne tukukuumira mu kumanya. Njagala olaba akatambi kano n'oluvannyuma ate tweyongereyo butereevu n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Mwe baana mmwe banaye gano gakusakiddwa Senga Acid. Senga Acid ndoza mwenna mumanyi oku Snapchat. Awandiise n'agamba nkimanyi it has been a while. Naye ayinawo agoocha. Ayina okuteeka bino, ayina okubigamba ne mumanya biki ebigenda mu maaso. Atandise bw'ati mbu namba emu Pastor Bugingo ne Makula bayabukana dda. Pastor namba 2 Pastor Bugingo alina abakazi abalala 2 naye omu ye yazaala omwana omulenzi era gy'abeera ereza. Namba 3 gavumenti ekimanyiiko ku kwawukana kwabwe era gavumenti yabagamba bagira bakikumanga ekyama mpaka nga elections ziwedde. Namba 4 Mami Teddy yaweebwa dda shares ze eza Kanani Land nga ba government be babikolako. Namba 5 omulambo gwa Richard gwaleetebwa ku crime scene ng'omulambo gwafa Richard yali yafudde dda. Namba 6 Makula yaweebwa dda yaweebwa miliyoni 4 olw'okumusirisa okulema okugamba nti bayawukana era Makula areceiving miliyoni 5 eza upkeep. Mama. Namba 7 era Makula akyabeera mu mansion ye naye essaawa zino eno abeerayo yekka. Bananga ago gakusakiddwa gundi Senga Acid. Oyo mukazi abeera n'olugambo olwokya ate ng'oluusi luba lutuufu. Byebyo nno awo we tuli. Baali bayawukana dda. Byebyo siina kyennyongerako. Butereevu nkujjukiza nti ebyo si bigambo byange, si bigambo bya mukutu guno ogwa Jika, wabula bigambo byabo bennyini boolabye mu katambi ako nga bagezaako okutuwa bwino akwata ku Pastor Bugingo nga kw'ogasse ne Susan Makula. Tetujja na kubirwako nnyo, katuyongereyo n'amawulire amalala. Butereevu mawulire amalala ye Zubeda Byantalo gwe mumanyi omukyalo oyo ow'ensasagge. Olunaku olw'eggulo tebyamutambulidde bulungi anti Ijab Nation show gye yabadde ategese munnange tebyatambudde bulungi. Tebyatambudde bulungi nnyo ddala nga bw'okiwulira nga bw'olabaawo mu katambi. Abantu babadde batono nnyo, abantu babadde baalubatu. Naye nga bibaawo ebyo ffe tugamba bugambi nti bikola ki? Bibaawo. Being that gwe gubadde omulundi gwo ogusoose definitely ekyo kibadde kisuubirwa. N'ekirala ekyokubeera nti shows zibadde nnyingi nnyo ddala. Abantu bakava mu Mudra, bakava mu Acidic Vocals, eno Kamiliyoni, ate nga waliyo ne Ijab Nation. Kwegamba abantu ebivulu bibadde bingi nnyo ku weekend eno era nga kiyinza okuba nga kye kyalemesezza show yene ya Ijab Nation okubeera nga ate munnange
ekwatayo ng'abantu bwe babadde bakola ki ng'abantu bwe babadde basuubira. Si butereevu ebyo nno byebimu ku byabadde wali ku Hijab Nation ku show eya Zubeda, wabula nga tebyatambudde bulungi wadde yadde n'akatono. Mutulubali erimu eryo erya shows n'omukulu APAS avuddeyo n'abaako ne byagamba abayimbi abato okupapira ebivvulu, nammwe abawagizi okusuddiya abayimbi abato okutegeka ebivvulu, ng'agamba si kirungi ebintu by'okusuddiya abaana abato abo ne mubakozesa ensobi ne mubawanika ate ne mubala ne mumala ne mubata ne bagwa. Ebintu ebyo mubikendeeze, si birungi. Nkusaba weerabire ku APAS, n'oluvannyuma amawulire tukyalina mangi nnyo wano ku Jika Media. Mulimba abavubuka, omuvubuka mumwamugwiza mumutadde mu elevator mumwambusizza waggulu paka ku floor ye 15 mu kifo kye yandirinye ku madaala najja ng'ayiga nti balinnya amadaala gatwala obudde okutuuka waggulu, ate muyinza n'okuba mu challenges mu kwambuka amadaala. Nga bwe mwambusa omuntu ayambuke mu elevator waggulu, bw'agenda okukka akomewo mangu mu elevator atuuke wansi. Watyo wagenda okukka mu elevator ku speedi yemu akomewo wano wansi. Naye singa zze ayita mu mitendera gino gyonna n'alemererwa n'ayimba ebintu ne bamugoba wali ne bamugamba yongeramu amaanyi biki n'agenda ng'ekintu kikula. Butereevu yonno ye mukulu Bagonza APAS ng'agezaako okulaga embeera ng'agezaako okulaga embeera ey'okubeera nti mwe bafaani ennaku zino mususse nnyo okuwanika abayimbi waggulu ate ne mubaleka ne bagwa. Bafaani nno abasinga bavuddeyo ne bamutabukira ne bamugamba ssebo va ku baana, kubanga engeri gy'abadde ayogeramu abadde ayogera indirectly naye ng'alinga alumba acidic vocals nga kwogase ne mudra oluvannyuma lw'okutegeka show ate nga bayimbi bato nnyo mu industry. So abawagizi batandise okubeera nga bamusojja nga bamugamba ssebo gw'oyimbidde emyaka mingi tokolangayo yadde ku concert, va ku baana. Abaana bakubye, abaana abantu be bafunye be abantu abaabwe beesonyiwe baveeko. So munnange oyo ye APAS nga bw'omulabyeko mu katambi ako ng'agezaako okubeera ng'abagamba mukakkanye okuwanika bano abayimbi ate ne mubaleka ne bamala ne bagwa ate nga mwabawanika nnyo. Butereevu nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe nawe natama kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twetaaga okutandika on notification bell yo. Butereevu jja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onnawona tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwatulira ebweru w'eggwanga kusana mwe abatulira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kola ekintu kimu, weekuumire ku mukutu guno gwa Jika Media. Tukyakumaone updates nyingi nnyo nga bw'okiwulira. Subscribinga, likinga, commentinga. Bw'oba olina ky'owabula ng'olina endowooza yonna osobola oginteera butereevu wansi awo mu comment section. Kale mundeke mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.